صل على محمد وعلى محمد. Sebo omugenyi omukulu Sheikh Farika, bamasheekhe, imaamu ne bamasheekhe bwenna abaweereza eddiini, bannaddiini bannaffe abalala, abakiikirira obukristo, abakozi ba gavumenti n'abaweereza obukulembeze obw'ennono obwakyabazinga, abahaaji basebo ne bannyabo, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinsanyusa nnyo mu mikolo egifaanana bwe giti okutuukiriza ekigendererwa kyakyo, kuba omukolo ogw'esswala y'ejjuma temuguyitamu batali basiraamu kujja, mwekenenula abasiraamu mwekka mukola ki? Ekyomukisa omubi, ne tugenda ne tuyingiramu embeera ey'obutamanya eggwanga lizimbwa litya, nation eggwanga lizimbwa litya, emikolo emirala egyali gyeyongera ku jjuma ne twagala ogiwera. Oyenaawera oba kumalamu amaanyi aba tannaba kutegeera eggwanga lizimbwa litya, kubanga culture n'abakulembeze ba culture basobola okugenda nga bateekawo emikolo ng'ekigendererwa kyamu kwongera kulungamya bantu nakubasomesa, era ne culture yabagamba eri dynamic, egenda yatapawara, egenda ekulaakulana, egenda ekyuka, nga abakulembeze abapulaninga mu buli mulembe ogwo balaga ekisaana nti kino kyekisaana mu nkolagana y'abantu ne bakireeta. Abasoma culture akantu ke bateeka bagamba nti eri dynamic, ezimu characteristic za culture. Naye n'obuuliza omuntu wano nti islamic culture yeeruwa, obuwangwa bw'obusiraamu bwe bulwa, tuyinza okutuuyana, kubanga ate onoogenda okulaba nga byobadde ogenda owera biri mu culture ya busiraamu, ng'ate culture obuwangwa zempisa era kyekimanyisa abantu bonna, eggwanga lyonna, ekikumanyisa nti ono y'ono buba buwangwa bwo. Naye ate bwogenda ng'obukeketa oba totegedde bulungi bukulu bwa kintu ky'okeketa. Bwe nzija ne mbasangawo ne njagala mu kusomesa, oba oliawo nabo babeereko kye bayigamu n'okulaba omusiraamu asomesa atya, kubanga ku luno bazze ku jjuma tebajja, ku yidi tebajja, emikolo egy'ekika kino we bajjira ne tugenda ne bannaffe abalala, kirungi gyeyongeremu amaanyi naye kigende mu maaso, nga tenti yaabwe eri wali, era tugezeeko okubayita bajjule, kubanga mu kusomesa okwo yasomesezza bw'ati, yasomesezza bw'ati ne bw'ati. Ekyo kyongera okuwa entegeera yaabwe eri obusiraamu, nga tebagujja mu ŋŋambo ez'abali abagamba nti munaasa mayiti ne muteeka amazzi ago ne gafuma, nga tebabijja eyo, nga babijje ku ggwe. Bassebo, oyo yenna eri abayise wano yabayise mu kifo kituufu, era kifo kyammwe, era kifo kyabambikwano gye muli, kubanga Kulaani eno yagenda netugamba nti nze Allah amaze okukiraba abagobezi ba Kristo bamukwano nnyo eri abagobezi ba Muhammad. Kulaani mwamukuba yoyogera mu Kulaani wakati
muse mikwano gyammwe ate ndowooza saalikoza kigambo mukwano kubanga neeri mu kyaki wekka tulugamba nti tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekiramu Katonda kyawaffe abantu. Infact mu bisomesebwa eyo ekyo kyekimu ku bikulu ennyo bye nali mpulidde nti ddala byamakulu kubanga awali omukwano n'ensobi ono gw'oyagala n'ensobi oba tokyaziraba wamutegedde alhub yukhfi laka almasaawi omukwano gukweka ensobi ezikoleddwa akoze kino kasolabo atafuddeeyo omanya byamwagala kakati latajidanna ashaddu nnasi adawata lilladhina amanu Qur'ani bwegamba bw'onoba weetegereza n'okola research emala ojja kutuuka ku conclusion nti abantu abataagala bulungi bantu ba Muhammad be bali abayudaaya abayudaaya nange nga sinaba bakuŋŋamba mbayirako obuzibu obaolyawo babuninako mbavunaana lwaki baajaganya okuttibwa kwa Kristo wa qawlihim inna qatalna almasiha ben Maryam bagenda beewaana Qur'ani wegamba bagenda beewaana nti oyo Yesu twamumaliriza. Piraato n'asimba wano omuntu omukyamu n'asimba wano Yesu ng'agenderera nti abantu bano abawabidde Yesu mu kooti balabe nti amakodyo ono n'ono nsonyiwaani nga ng'asuubira nti bagenda gamba nti sonyi ono Yesu yali yeewumbyeko bulungi omukakkamu nga balowooza nti lino erisi ly'emisango likibba abaana likisana nsingo z'abaana nga alowooza nga wanika eryo litte yagwawo n'ekigo Piraato yagwawo n'ekigo bwe bagamba bakabona b'Abayudaaya bwe bagamba nti wanika Yesu gwe muteeka ku musaalaba lino likibba abaana bireke ligende eka bino omusango guno n'amawaati sinze muwanisi ekyo ekintu ekyo Abayudaaya bakikola n'okutuusa kaakati oba tibaddeewozaako nze kyekibantiisa batta Yesu nga balowooza. Wabula ate bwe yatuuka ku bakkiriza Kristo yagamba walatajidanna akrabuhum mawadda lilladhina amanu olaba oneetegerezanga onoonyereza nnyo latajidanna ng'onoonyereza nnyo ojja kukola conclusion eno ojja kiraba nti abaagala abakkiriza bano aba Muhammad abaagala abasiraamu alladhina qaalu inna naswara be bano abagamba nti tugoberera oli eyazaalibwa e Nazareeti ye Naswara abagobera Kristo eyazaalibwa e Nazareeti abagoberera oyo be ba Christians bamukwano nnyo eri abakkiriza ba Muhammad. Zaalika kiriwo ekito nanyudagwene ensonga zaalika kiriwo ekito be anna fihim qissisiyin balimu baprists balina abasomesa ate abasomesa abakola kye bagambye mutegedde abakola kye bakola ki waruhbanan ate mulimu n'abeesonyiwa ensi abaruhban bebata monks be bantu abatakyafa ku nsi tebakyalina mululu waruhbanan era bakulembeddwa abantu abatalina mululu agamba abakozi ba Kristo wa biannahum la yastakbirun ate abantu abo tebeeteekawo tebeekikinaza tebeekuza mutegeera istikbar tebeefuula kitalo bantu bali simple
bakakkamu ebyo ebisatu byayogedde egamba ti kwe basinziira abo ne babeera ba mukwano nnyo gye tuli. Kali ffe nga tusomye Kulaani si aya emu tusomye eziwera tugenda tubikula nga Allah agamba hal jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Iyi omuntu ali bwatyo nga mulungi gy'oli ate gwobeera mubi gy'ali. Ekola lyayo hal jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Empeera y'ekirungi tebeera kirungi kikifaanana. Okono kwe nsinzidde bannange ogamba nti mikwano gyaffe wano wammwe muli mikwano gyammwe. Obusiraamu buno ngera nkyayongeraawo diini engazi era emira buli kirungi ne bwebasi ekitandiseewo nga kirungi ekisanze walala n'ekimira n'ekifika kya busiraamu. Erina shumuliya comprehensiveness egaziwa si nfunda. Bwe lwolifunza obusiraamu ogenda bufuula obutategeerekeka era obukola ebitategeerekeka kasi oli bufunza. Erinnya lyaffe busiraamu n'ekigambo basiraamu tekyatandika ku Nabbi Muhammad, n'erinnya lyennyini eryatuumwa eddiini gye yasomesa yali gyeri eri ku Bulayimu nabbi wa Bayibuli. Nabbi ali mu Bayibuli huwa alladhi sammakum almuslimin, kitammwe Bulayimu era nga bwali abiiko Ibrahim, kitammwe Bulayimu era nga okyawandiikwa nti ye taata w'amawanga amangi nammwe yabazaala. Huwa alladhi sammakum almuslimin, oyo n'erinnya lye mulina ye yali batuuma nti muli basiraamu. Kati n'erinnya busiraamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yalitandika, erinnya lyennyini liveeri. Obusiraamu si ddiini yatandikwawo Nabbi Muhammad. Obusiraamu nkola ennungi, enneeyisa ennungi eyatandika okuva ku Adamu okutuuka ku Nabbi Muhammad ye ng'agijjuza bujjuza. Nabbi Muhammad nabbi yajja okujjuza so teyajja kutandika. Khatama nabiyyin yajja kujjuza. Kati wajja okujjuza azekola finishing. Bana basimbi azekola finishing kitegeeza owa finishing taza kusoma musingi. Kati ate owa finishing naye nateeka nange ekinako omukono aba asiimye abasooka. Obusiraamu bwaffe ddiini ngazi yamira buli kimu ekirungi ne bwe bekisanze walala. Erinnya lyange Adamu bagamba biblical name, erinnya lya Bayibuli. Naye ombuuza nti erinnya lye Obusiraamu gwaniza Adamu ye Obusiraamu naye nga terya Bayibuli. Kati tuli bagazi tukiri bagamba nti asijja nnyo tubakwa lya Bayibuli. Adamu bw'abeera nga yali karakita nga yali muntu ow'ebitende ebirungi ng'eryo lifuuka erinnya lyange kubanga buli kirungi kyaffe. Buli kirungi kyaffe ffe tetuli bafunda. Owulyanga omuntu ng'asomesa nga ffe abafunda omanye obusiraamu tabutegedde. Ffe tulina obuvunaanyizibwa okusinziira ku nsomesa ya Nabbi Muhammad. Tulina obuvunaanyizibwa okufuga kangabe bwenti okufuga abalala ng'ate bawulira emirembe emiyitirivu, nga tubafugira mu mirembe gye bawulira emiyitirivu. Kubanga akhiru zamaani nti nabbi wa akhiru zamaani nabbi w'omulembe ogusembayo. Ekitegeeza nti amateeka ge gafuga okuva kaakati paka omuntu walisaanawo. Kaakati muntu gwe olina obubaka okubanga tozimbudde masinzizo ga nzikiriza ndala naye nga toziweereza.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض Qur'ani bwegamba singa Katonda teyateekawo bantu bagenda bajjukiza bannaabwe nti obaye tokola fujjo, singa teyabateekawo tokola fujjo nga bagenda bakonda ku bannaabwe, lahuddimat sawami wa biyaun wa masajid yudhkaru fiha ismullah, tewali sigadde senga effujjo lyakkirizibwa ne likola nga tewali walikondako. Amakanisa baali gamenye, yeekaalu baali zimenye, n'emiziki baali gimenye. Kati Qur'ani egamba nti walina okubeerawo abantu abagamba nti tokola fujjo, walawula dafulla nnasa ba'dhum bi ba'd, annasi ba'dhum bi ba'd. Abantu balina okuvaayo nga bagamba ku bannaabwe nti dafu tokikola, ekyo kiveemu emiziki ky'okuwona, amakanisa okuwona, n'eziyeekaalu z'abayigaayo okuwona. Eyo Qur'ani bwe tusomesa. Ne bwe bati basaba ngaffe tubalekera eddembe lyabwe. Owekitiibwa Khalifa owokubiri Omar bin Khattab radiyallahu anhu bwe yagenda okufuna ekisumuluzo kya Yerusaalemi, kubanga amagye gagenda galwana naye patriarch eyali kubanga bano abakulira eddiini orthodox Christian orthodox bo ababakulira abapatriarch. Kati patriarch eyaliwo n'agamba nti wayingirwa omuntu alwana, tewayingirwa omuntu wakiso, muyite omukulembeze wammwe ajje mukwasa ekisumuluzo mu mirembe. Era Khalifa Sayyidina Umar bin Khattab n'ajja n'afuna ekisumuluzo mu mirembe, n'agenda ne baagala okusaba ne baagala okusaba bo mu kanisa yaabwe, ate naffe ne twaziina. Bwe twayaziina bagamba nti jangusa lina wano, Khalifa jangusa liri wano. N'agamba sijja kusaalirawo, tuli bakyafu, najisi si najisi, naye ntidde khashid, ntidde nti wayinza okujjayo abantu oluvannyuma lwange, wayinza okujja abantu oluvannyuma lwange ne bajja ne babanyagako ekifo kino nga beekwasa nti twalabawo malu ng'akisaaliramu. Nga otegedde omuli kyekyo kye yatya nga beekwasa twalabawo malu olwokuba kirina kusigala nga kanisa sijja kisaaliramu kubanga bajja kibanyagako. Oyo yali ayogera ebyo yali mukulembeze ng'alina amagye nga ataddewo n'obukulembeze bw'obusiraamu mu kitundu ekyo. Yatya nti ekifo ky'abasajja bano tebakkirizanga ye, wayinza okubawo abakijaga n'atakisaaliramu, kirina kuumwa nga bwe kiri. Era n'okutuusa kati bakita kanisa tokiyama, kanisa tokiyama resurrection church. Awo Yesu wagambye nti weyazuukirira eyo resurrection church, kanisa tokiyama. Obusiraamu bwaffe bwe buti obufaanana nti ne bwe tuba ffe tulina obukulembeze, abo balina okusigalawo era balina okuweerezebwa. Ate nno basobola okusigalawo nga ffe tweyisizza bubi mu mpisa z'obusiraamu, kubanga obusiraamu bwe buggwayo mu mpisa zaabwo bavaayo n'ekkanisa yaabwe ne bagamba nti nabwe bufuuke muzikiti. Senga obusiraamu buggwayo mu mpisa zaabwo, abantu bonna beezikiriza endala zonna balina kuyingira busiraamu. Oba muntegedde, mu mpisa zaabwo olabanga waliwo akyaliwo enzikiriza endala, ontegedde, ate nga tomuganye kujja kyokka ate ng'osomesa naye nga tebajjanga tuggwayo ng'omanya nti obusiraamu n'empisa zaabwo na bino by'osomesa n'ebikolwa byabyo biganye okujja ekifaananyi ky'obusiraamu. Waliwo oli omwana yasanga maama we
ng'ali mu kwegayirira maama alina ebizibu ng'ali mu kwegayirira Katonda amuwonya ebizibu naye ate yamusanga ali mukwogera amannya ayi Katonda nkusaba omalewo ebizibu bya Haja Kigundi ne omwami Pawulo ne mwami okumala essaawa 2 ng'ali mu kusaba Katonda agonjera ebizibu by'abalala ate nga ye alina ebizibu mukyala namugamba ti maama ate Katonda obudde obumalidde ku balala nga ffe tulina ebizibu kino nekino nekino n'agamba aljaaru thumma ddaaru enkola yaffe mu Busiraamu aljaaru muliraano gwe gusookebwa okufiibwako thumma ddaaru oluvannyuma n'otuuka waka kubanga era mufe ffenna tewali atambula yonna yonna gy'ovudde n'otuuka waka nga toyise ku muliraano kitegeeza ki nti akalungi konna k'oguze mujjukire k'oguze ate tosooka kutuukaka ogambe nti mumutwalire osooka aljaa thumma ddaaru omuntu alina okutuuka ewuwe asooka kuyita ku muliraano ow'omuliraano muwe olyoka otuuka eka Obusiraamu nga buteekeddwa mu nkola eyo yeba enkola kakali oyo seggwanga erekokolima etya atandike ogibasa nti agibbe ng'ate bw'onoosala yajja okusinga okulyako ekifi anakibaza atya mala budde kubanga bwere bwagisala nze gwasooka Obusiraamu nga buteekeddwa mu nkola obulungi empisa ezo zonna emise ekyo gyonna giggwawo senga buteekwa mu nkola kubanga mwe Abasiraamu oba olyawo ne mu Bayibuli mwe Abasiraamu mwe Allah nga mu Qur'ani mulimu inni jaa'ilun fil ardi khalifa ngenda kuteeka mu nsi khalifa omusigire kati kwogera okusigira omumanyi bw'okiikirira wano Katonda inni jaa'ilun fil ardi khalifatullah bw'okiikirira wano Katonda eri mu Bayibuli kye bayita tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe oba mutegeera kubanga Katonda agenda kuwona omusigire obumu ku buvunaanyizibwa obubwe osobole mukiikirira okiikirira Katonda wano ate Katonda bw'akola Katonda ng'akoze ekintu kyonna eky'omugaso aba takinoonyaamu mugaso kuddira ye kubanga ye si mwetaavu ghaniyu ekigambo alghaniyu kitegeeza si mwetaavu talina nsonga yonna gyeyetaaga nti ekole obugulumivu bwe factors tewali nsonga factors asbab tewali nsonga zirina kubaawo nti Katonda abeere mugulumivu nti oba bwe zitaabeewo ng'agwa nti oba munaakola shiriki nga Mungu agwa nedda tajja kuddamu kubeera wakitiibwa nedda kati ye ghaniyu buli kyakoze aba takinoonyaamu mugaso gugwe Katonda bwe yagamba omuntu okumukiikirira yali ayagala omuntu agasa abantu nga takinoonyezaamu mugaso gugwe alikikola oyo gwe bayita khalifa wa Mungu atannaba kukikola tannaba kutegeera omuntu kiki omuntegeera obanga buli kyokola ogamba nfunirawa ekintu kyakuzimba kyalo kino ogamba nfunirawa bulungi bwansi otuusewa nti nfunirawa gweowekiko ekyo toli khalifa wa Mungu toli musigere wa Mungu era tonnamanya kwani omuntu kyeki ekyatukwa n'okuvuunamibwa malayika okuvuunama omuntu kyeki ekyatukwa n'okuvuunamibwa malayika kati kutunabimanya naye ayeewaddeyo okubeera omusigire wa Katonda
yoyagasa abalala nga tanegasa kuba Katonda byonna byakola teyegasa. Ekyo kyeyagendamu okuyita khalifa. Ffe ekyo ffe tukisoma mu Kulaani. Oboolyawo neeri bagamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Baali bategeeza ekigambo ekyekikeeto so si nti tulina ennyindo ne Katonda n'ennyindo, amakulu gasingakaawo. Nolwekyo obuyisiraamu buno ng'obutunuulidde senga buteekwa mu nkola, waliwo eri mu filosofe gye bayita utopia nti ekintu ekiyitiridde obulungi n'olowooza nti oba mu bikolwa kizibu okubaawo eta utopia. Olinga akubulira ekintu nga kirungi nnyo nawe notaka okubusabusa naye mu bikolwa kisobola practically kisobola okubaawo. Ensi ya utopia eringa eri mu birooto. Obusiraamu bwaffe Nabbi Muhammad bwe yasomesa bukyali mu birooto, bukyali mu birooto, tetunnabulabako. Yensonga lwaki aya egambye tusoma nti egenda nakudimamu okusoma ku nkomerero, olunaku lw'enkomerero nga byonna amaze emirumu gye byonna natwabimala dda nti Allah nabbi agenda agamba Allah inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjura. Nti nabbi wa Muhammad agenda agamba Allah nti ekibiina kyange kye bayita Abasiraamu eno Qur'an kyagisenguka. Ate abyogerera eri nga tukyasobola kudda kulongoosa ng'ekisigaddewo bibonerezo. Bw'oba osomye aya eyo manya bumanya nti Obusiraamu nabbi bwe yali agenderedde bukyali mu birooto. Bugazi bulungi, buli kirungi kyonna ekiri ku duniya kuno kiba kya Busiraamu. Al-hikma dhalatul mu'min, buli kitegeerekeka nga kisobola okunnyonnyolwa. Nabbi Muhammad yagamba nti ekyo kiba kyamukkiriza. Liya'khudhaha, omukkiriza yenna Omusiraamu hikima buli ekitegeerekeka akifuulenga kike aina wajadaha, ne bw'oba kisanze naani, ne bw'aba kayogere kibayogerekeka, ne bw'aba musambise olwali lwaki okoze kino nkoze kino olw'ensonga eno n'eno, sigamba mu byokusamira musambize nga ni mulamu bwe bulijjo kino nakino kaso kirabamu logic hikima. Nabbi yagamba nti byakhudha ekyo kitwale kityo aina wajada n'obwo kisanze naani, obutegeevu bwonna bwamukkiriza. Hikima bwonna bwamukkiriza. Kakati Obusiraamu bwaffe mukama wange, Obusiraamu bwaffe empisa zaabwo ate bwangu nnyo. Era khalifa owokubiri Umar bin Khattab radiyallahu anhu yagamba inna hadha ddiini yusr, eno eddiini bagiyita bwangu, eno eddiini bagiyita bwangu yusr, walan yushadda hadha ddiini ahad illa ghalabahu, tewaliyo muntu yenna alireeta bannalukalala mu ddiini eno okujjako eddiini egenda muwangula. Tewali agiri yushadda aligikalubiriza nagifuula enkalubo nefuuka neyantiisa eri abantu. Eddiini eno Obusiraamu efuuka yentiisa eri abantu. Tokiteekangako Muhammad, tokimuteekangako, oli ku bibyo, olwo okisomesezza bubi, olwo okikyayisizza, olwo buli agikyaye olw'okusomesa kwo okubi ogenda kwetikka amazambi gonna g'alikola. Bw'osomesa Obusiraamu buno obubi n'obeerawo atabuliimu n'obumukyayisa bukyayisa n'atabuyingira,
eswala ezimulemye n'ebisiibo n'ebisigadde byonna ebisibo byabyo n'ebibonezo byabyo ng'ogero byetikka, kubanga eddiini eno wagisomesa bubi, wafuuka shaitaani. Ekintu ekisinga obulungi wakibijjisa abantu. Nahala dini yosi eno dini bagiyita bwangu, teriyo aligikalubya okujjako yo eddiini egenda muwangula, egenda namwegaana. Eddiini yaffe Busiraamu etambula na buli kirungi ekikkirizibwa amagezi g'omuntu. Omunabbi aba ali awo ng'omusajja jangali ya Rasulallah mbulira ku kibi, eso mbulira ku kibi, namutunuulira ekibi, enkalala z'ekibi n'ebimutamanyi kaakati ebirijja, ntandike ntyo kati namuwa akateeka nti ekibi kyekyo naawe omutima gwo bw'okigiraba oti ogenda okuwulira mu mutima nga tekitebenkeddewo, ogenda okuwulira nga kikambagga, ogenda okuwulira nga omutima gwo tegukikkiriza. Era namwongerako nti ne bw'oba oyagadde okukikola ng'okikola omwana nakumagamaga nti oba wali wandaba, kasobolanga ekintu kyonna ng'omala kumagamaga siba tebandaba, ng'omanya ekyo kibi. Tosobola gamba nti nabadde simanyi nkola kibi nga wasoose kumagamaga. Kakati watu wategedde nti kiri lwaki wamazemaze. Yes, kati eddiini yaffe buli kibi n'obutonde bw'omuntu kyemanyi nti kibi, n'obusiraamu gamba nti kibi. Era keeka akateeka nakutya tugamba obuuza kibi yagamba istafti qalbak, istafti qalbak. Togenda wa mufuti yenna kumubuuza kibi, yagamba istafti qalbaka, mufutiwo mutima gwo mwoyo. Togenda wa mufuti kangende kampala kangende ekindi mufuti mbuuza ondagire ku kibi, ombulire ku kibi, istafti qalbaka, mufutiwo mutima gwo. Kasobya kati tutebenkera ng'oyagala okikola n'omagamaga ng'omanya nti kibi. Eyo eddiini yaffe buli mutegeevu yonna, buli mutegeevu yenna aba alina okitegeera okuggyako ng'esomeseddwa bubi. Mikono gyange n'akadde nga wekagize. Obusiraamu buno Nabbi Muhammad n'alumbwa ab'amagye, n'alwana entalo tuyita defensive, nti yali yerwanako defensive, kubanga abantu batambula mayiro 3 okuva e Makka okutuuka e Madina, ye n'atambula mayiro 3 ne basisinkana, awani yali alumbye munne ow'ebisatu n'ow'esatu. Okay, kakati entalo ezo ne zibaawo, naye bwaki olunaku lumu n'agamba bw'ati nti olwaleero kajihaadi akatono kagaddwawo. Olwaleero kajihaadi kano akeeriso ne mwetema ne mufuna ebiwundu ne muleeta bannamwandu ne bamulekwa nga biva ku ntalo zino, yakaita kajihaadi akatono n'agamba kagaddwawo. Ila kakale tutandise jihaadi ekika ekirala, al akbar, engulumivu okwenkana Mountain Everest esinga obuwanvu mu duniya. Jihaadi engulumivu gyetandise olwaleero. Ya Rasulallah, tubadde ebiwundu bamulekwa bandi akaise Katonda ate ennene gy'ogamba yeeruwa, n'agamba jihaadi nafsi. Jihaadi nafsi obadde okutta ebitala ng'olwanyisa weebweru, kati kwata ekitala ng'olwanyisa mutima gwo. Kati intano not external, lwanyisa kati omulabe waali munda mu ggwe, oyo bw'omuwangula ye jihaadi ennene. Njagala okubawa amawulire ag'ennaku nti olwo olutalo tetulwangulanga.
olutalo olw'okwerwanyisa ffekka ne tulwanyisa okuwankawanka kwaffe, omululu gwaffe, okwemanya, selfishness, ogamba mbu kintu kyange nzekka, arrogance, ate nze bwenji ani ajja wano, ani anenkana. Ebyo byonna ndwadde za mitima, ndwadde za myoyo, fi qulubihim marad, emitima gyabwe gijjudde endwadde, wazadamu llahu marada, ate buli lunaku zeeyongerako. Olwo olutalo nga mbawa amawulire amabi, olwo lwatuwangula. Senga telwatuwangula, senga totuwulirako byowulira. Kati nange nyinza okusirikirawo nebyeteerawo. Senga totuwulirako byowulira. Patro, bakama wange bali aba security. Patro, opolisi yaŋŋamba, bw'olabanga tudduka emisinde nga batugambye tewali abalwana, tulina okudduka tusange mangu nga tebannakiŋŋana, tebatuyitira babbaala. Ab'ebbaala ne balwana tebatuyita, naye ffe essimu evuga wano ne tudduka emisinde nga n'abasirikale abamu tebambadde ngatto, kwe kugenda ku lunaku lw'ejjuma nga abasiraamu balwanira mu muzikiti, tusange nga tebannattiŋŋana. Olanga olunaku lw'ejjuma mu biseera abyo ebyejjuma nga ogamba oba ate oba Saidi awali. Kakati senga olutalo twaluwangula, ebyo byonna byemuwulira tebyali baddewo, naye ng'ate ffe kyakulabirako. Ebitabo byaffe bigamba ffe kyakulabirako. Ebitabo ebintu byonna byasigala mu bitabo. Twasenguka Kulaani eno nga nabbi bwali tuwaabira, twagisenguka nga nabbi bwali tuwaabira, twagisenguka kubanga Kulaani wanga bwe tubwegambye, manya tuli mu kiseera kizibu, tandika okukola reform. Mukama wange, jihadi nafsi, obusiraamu nga nabbi atuviiridde ne busaasaana. Waliwo ng'osoma mu biwandiiko nti waliwo error, mistake in strategy. Waliwo abakulembeze abaaliwo ne kibaseererako ne balumba amawanga agatatulumbye. Ate ne kiwandiikwa abalabi nti babadde basaasanya busiraamu, ne bateekako nti n'ekitala. Kakati omuyivu yenna daba engeri gy'okiwoza, genda weewozeeko. Kubanga obujulizi obwabawandiise nti n'ekitala buyitirivu bwe balina. Naye ffe tudde eri ne tutandika mu conferences muki ne twagala okukiwumbawumba. Ne twagala okukiwumbawumba nti waliwo okuseerera naye kwava ku kino ne kino ne kino. Semina eno manya wano kisobola kusomesezaawo ebyo kakati obuleeta bumala. Abookubiri abaasaasanya obusiraamu baali basuufi. Era mukama wange nina okwenyumiriza n'essanyu okubeera nga neetooloddwa emitima emisuufi, kubanga gyasaasanya obusiraamu mu mirembe. Aturuku Sufiya byebiwandiikiddwa mu bitabo by'abahistorians, abawandiika ebyafaayo ng'ebusiraamu bye bwasaasaanangamu, nti ng'oggyeko kale ekitala we byagenda obubi, awalala bwagenda n'abantu nga bayina empisa n'obutukuvu bw'omwoyo n'emitima, safa al-qalb, be bayita basuufi.
abantu abalina emyoyo emitukuvu emitereevu safwa emitereevu abo bwe babusaasaanya mu Sub-Saharan Africa ng'ogyeko wali Morocco gundi Libya Tunisia ani eno e Mali Senegal Gambia Chad awo egundi awo Ghana awo wonna ne Sudani gaali makubo ga busuufi enkola ey'ekisuufi ne bavaawo ne bagenda e Malaysia eyo yonna waliyo monge g'abasiraamu naye tewatuuka kitala ne bagenda Indonesia eggwanga erisinga abasiraamu obungi genda bakubulya esitole yaabwe lwaki baasiramuka tebaasiramuka nti watidde ekitala baasiramuka lwakuba nti abaagenda okutwalayo obusiraamu baali batukuvu ba mutima abasuufi era kyekiwandiikiddwa kati bano mbasomera byawandiikibwa mukama wange wano n'awalala emikolo gyongeremu maaso tulabe sayidi eyo eyokubiri ey'obusiraamu sayidi eyo eŋŋonvu sayidi eyo ejjudde nabbi kye yali kuba nabbi kye yali smiling face nabbi bamuyitanga kasimayiro nabbi kye yali wa mitaafu nabbi kye yagayanga mba nabbi yali musanyufu nga nazizza omusanga amusuubiramu ekisa lumu waliwo omuntu enjala yamuluma nnyo e Kampala awo kitutte emyaka nga 18 bwagiri yamuluma nnyo mulamansaani n'agenda nga tusiibulukuka naye najja nalya ku mmere bwe yalya ku mmere newabeerawo abamumanyi ono n'omwetisi w'emigugu wali simusiraamu ali kutyayi waffe ne bamusingako ne bayita akagirita ne bamutayirira kakati kifaananyi ki olwokuba olina obuyinza wano ku muzikiti otayiridde ku kifuba oba otakkiriza kati bw'onoofuna obuyinza obusukkako awo aba ogenda kukola otya وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه